engeri kiri nti Mukono kibuga kinene emu ku bisoomooza abantu b'eno z'enzizi ezikozesebwa abantu ba bulijjo ne bizinensi. Amazzi gava mu muddumu kyokka ekiseera kituuka lwonna ne lujjula ne bayiiya ne bateekako ebipiira okusobola okufuna amazzi n'omuddumu obutabulirayo. Bwe weetegereza buli luzzi lwetoolodde kasasiro ekyoleka nti n'amazzi agavaamu gandiba amakyafu. Twanoonyerezaako abantu bangi ze bakimako amazzi. Enzizi mwe 8 zaalaga nti zirimu obulwadde obuva mu mbeera eza toilets eziri okumpi. Kyokka wadde guli gutyo abagakozesa bagamba nti enzizi tezirina buzibu bwonna. Oluzzi olwo luyamba nnyo abantu abasoba mu 2,000. Oluzzi luno lusaavinga abantu b'omu indasitule yammwe ennyini n'ab'omu erosi y'omulaga abamu. Embeera gye lulimu ku lw'omusana teruba lubi, naye ku budde bw'enkuba lubeera lubi. Essaawa zino nsobola okugagenda ali n'ensi n'ekikopo n'enywa n'enkya n'osanga nga ndi mu kwambusa amazzi gange sina kye mbadde. Kati agamba nti amazzi galwaza ag'oluzzi yabeera omulwadde w'obwongo kubaga amazzi ga nsulo. Bagamba nti amazzi ga taapu gamala omwezi oluusi nga tegaliiko. Ng'amazzi gabuze wano mu Mukono n'emmotoka ziva z'otomanya ez'ebbeeyi bajja wano ne bakima amazzi gano. Era teriiyo yali agambye nti amazzi gano gamulwazizza. Abakulembeze bagamba nti bali mu nteekateeka za kuzimba nzi zonna baleete amazzi amayonjo. Ekiseera kino ba chairpersons abeerosi 1 bagenda bakebera ebifo ebyenjawulo mulisobola okuteeka ezo water points abantu ab'enjawulo basobola okujja amazzi era nga luwa abamu abazimaze okuzindeetera. Era omwezi guno suubira nti zonna zinaabazize tugenda kuziweereza mu National Water Storage Corporation tusobole okuteekawo ebifo abantu baffe bye balagiramu amazzi amayonjo. Tumaze okufuna amazzi agali safe. Amazzi gano amakyafu agava mu nzizi ezo twogeddeko oba ezaazuulwa nti amazzi gaazo si mayonjo tugeewale okugakozesa tuleme kuganywa tuleme gafumbisa mmere. Arafat kwa MRI TV.